byabugagga bya musajja. Ebintu bino bwe byabaawo ne babitegeera nti mbitegedde n'abantu babitegedde okuba twava mu ddwaliro nga bafunye ripooti okuva mu ddwaliro poliisi gye yatutwala omwana ne bategeera nti omwana abadde akozesebwa. Omwami yankubira essimu ng'ali mu kkomera nga ŋŋamba ngendeyo tuteese ayagala kunkompaseetinga nnyumba eri emutundwe ajjanjabe n'omwana $2,000,000. Kati neŋŋamba sijja kugendayo mu kkomera n'atandika okubira abooluganda lwange n'abasista b'oyo omwami wange ne batandika okubira abooluganda bange n'abooluganda lwange ne batandika okuŋŋamba Hajjati ebintu bino bigenda tuswaza na biki byonna ekituufu kiri nti omwami akkiriza nti ekintu yakikola naye tudde wamu tuteese kubanga ogw'omusango gwa nnaggoomola oli taata w'abaana bo na biki byonna ne bakola meeting abooluganda lwange n'abooluganda lw'omwami wange nga mulimu ne Ssekasemmambo oyo mufuti yali deputy mufuti wa Old Kampala ne mukyala we kubanga mukyala wa Ssekasemmambo sister wa mwami wange. So that's why nti Ssekasemmambo yabadde mu kintu kino nnyo era yayogera nange olunaku lulamba ng'akuba essimu ng'anganya omumiitinga ng'angamba ekintu kimu jangu tugenda kuswala n'omwana waswala ebintu byonna tumuprotecting omwami wo n'omwana kakati twagala compensation jangu kubanga bona omusiba tolina kyogenda kuzza ekintu kya happeninga leka omwana wo bamujjanjabe naawe obeere ng'ofunye ki ennyumba mwogenda okujja ssente okulabirira bano abaana babiri baawo be yakuzaalamu nga bayita meeting nga waliwo ne balooya ba Hajji abooluganda bonna bamufere era ndowooza minisita Nakiwala ajja kuyambako awo ekyo kisobole okuba nga kigguka mangu. Omwami azze mu pya linnya linvudde mu mutwe naye ye agambye mu kulambulula kwe mukyala Hajjati Zuula agamba omwana wa Scorsese yali balina omutwala ebweru okumuwolabirira ebintu bye tubimanyi ffenna nti obagenda okutwavolinga olina okuleka baka statement nti oyimiridde era ddala ogenda kukola kyonna obusobozi obugenda okukola ekintu ekyo. So omuntu ono yali agenda omuyamba era alina okugattako erinnya ly'oyo omwami eryokusatu. Wakinnyonnyodde omuntu wenna bangi babikola ffenna abantu abasinga ebintu babikola bagamba oba ogenda kukola kino olina okukola kino kuba yali agezaako kutaasa bulamu bwa mwana we so akirambuludde bulungi. So eyo si nsonga abagamba nabadde ndaba ono omukazi ono ali awo saatera kwagala kumwogerako nnyo naye abadde ali mu kwatakinga omukyalo era abantu bakyabanyigiza nnyo omukyalo oyo bamutani fulubiki ali awo naye oyo sisobola kumuwa budde bwa nkunyonnyola ku byabayogedde. Omukyala ali mu bulumi bw'abaana be oba mwana we kubanga obulumi bw'alina alina abaana alina obulumi bw'omwana wa Scorsese babiri then alina obulumi bw'ono gwagamba nti yasobezebwako kati ate oli amutaddeko like amutaddeko embeera okiba Nakiwala bw'abadde interviewing oba bw'abadde ayogerezegana n'omukyala tamulaga bukambwe ayogera naye ng'omuntu kino kyajja kiti ate kino ate kiti ate oyo fulugundi nalyoka oli muyimba kuba kumekereza nga baleese oyo mwami kintu azaalira ddala omwana kubanga yazaalira ddala ani Nisha yazaalira ddala Nisha. However nti ate woyo taata woyo omwana bwe yavaayo yafumbirwako ewala n'azaalayo omwana omu n'azaalayo era agambye akagala abaami be basatu gwayisa ye Umaru Siddiiki naye muono taata w'abaana abana abantu gwe beesibyeko nti yakola ki nti yamwavuwaza yamubba n'amuteeka ku ziro. Omukazi awadde story ye kati ne Hajji waba gyali n'abamanyi Hajji bajje batuwe story aba bagamba nti omukyalo nakola ki alimba omukazi ate newunyeza Zuula kubanga mukazi mutetenkanye Mchala mukozi yasuubulanga emipiira n'atundanga emipiira era mwezo stories ze no abadde ayogera era ng'agamba kuba agambye ezo miliyoni akakaaga kwe boogerako oba wamba omwana bawayo akakaaga kona kagambye tazimanyi kyovala yabu kintu kya kirifaringako nga bw'ogambye agambye wabanga Lord State oba bukakafu obulaga nti sente zaamuweebwa bakola ki babirage n'agamba ye badde nga beewula n'omwami we ssente Hajji amwewolako miliyoni 8 miliyoni 7 miliyoni ezo zo tazeegaana abadde nga azimwewolako naye ye Hajji abadde nga amuwa buwi kikolebwe bino byonna biveewo tuwulire kesi nga yo egenda okubanga ewulirizibwa because kati ebiri mu kwogerwa essaawa zino
biringa ebi addinga ku musango mu ngeri either mu ngeri eri negative oba mu ngeri eri positive. Hajjati yalinzo akyayimiridde ku mazima ge yayimirako kuva we yatandikira akyagaliko naye ate abamu discouraging bangi abaleeta ate ebyo storezo bangi kwegamba nti naye ajja tuuka essaawa yeetamwaga oba bamuteba mbonebone obulamu anti balo kyebafuba okukola kati sibayinza okuba nga kyebafuba naye nze ndowooza bagambye 3 nga 3 okay kati katulinde nga 3 naye kati wakati asatu then Hajjati akuŋŋaanyiza obujulizi obumala okutuusa nga 3 because obujulizi obuli mu keesi eyo obujulizi obuli mu ekyo bagenda kuleeta jjukira kati already bano abaana ba witness abasooseewo bano ababikkiriza kati anyway abaana babateeka mu dilema kuba kati ono omwana yasooka okugamba nti nno nabyogera yabyogera ate agenda amala agambe nti Hajjati yatukaka kati awo ndabira ddala nga Hajjati alina ayinza okumisinga omusango guno oba ayinza okuluzinga omusango guno. Nkulamusiza nnyo kwebaziza emirimu gy'osobodde okubanga okola weebale nnyo weebale ddala nze muzzukulu Kisolo Martin Kyemba tuli ku mukutu gwa Kimbo Updates era nga tukyatunuulira ensonga ya Hajjati Zuula ne Hajji Ali ddala okutegeeza nti olunaku olwaleero era tuzzeemu okukyaza amayi tugenda kuba tunyumyamu Queen Mother oli maama w'abalungi oli ow'okukazinga kali leero gwe tulina alabise bulungi nnyo simanyi oli lubuto olina engeri gy'ogezzeemu olubuto waŋŋamba bana ennaku zino kati ombudde abudde nkulimu okuba enakukwatamu ekintu kirina engeri kikyuseemu era ndowooza bakiraba bene njagala okusasira abantu b'ekigoogwa bagamba ekimotoka kyagudde ne kiyaka omuliro gwe bazimba ekigoogwa ne kiyaka omuliro anyway nekigoogwa ntuusa naye abantu bali mu 13 abakafa kimotoka ky'amafuta kyagudde mu tawuni mwenyini ekigoogwa abantu bano nzija kukyana amafuta biki so tubasaasidde bannaffe naye ekimotoka ekibanga kigudde mwesege ebintu ebibaamu amafuta anyway naye njagala okubategeeza mu bina balina okusomozebwa okw'enjawulo mu ndwadde njagala okubajjukiza mugende kuwaliwa Dr. Senjobe Richard akubivuganika asobola okuba nga ate akwekebejja oba nga akujjanjaba abalina prostate mu baami tokyasobola kusiba musulo abalina abakyala abalina fibroids abalina ebintu ensonga z'abakyala ogendamu osumbuyibwa olwamu oddiŋŋana oddayo bw'ovaayo ento ebiringa ebyo olinawo beste omugejjo ogwo ogejja ebitategeerekeka omubiri gukuluma tokyalina appetite n'ebintu ebiringa ebyo njala okutegeeza nti Dr. Senjobe wabivuganika asobola okuba nga ate akujjanjaba bano abalina ania bamulongoosa simanyi ate n'akomawo ebintu tunga ebyo ajja kuba nga akulongoosa era akutereeza abasajja nga tokyasobola kutambula bulungi mu nsonga za kisenge naawe ojja kuba nga oyitayo abeere nga akujjanjaba asangibwa ali Mengo ku Mukasa Road oba ku kooti y'Emengo waliwo ekikubo ekyamaawo awali abakyala abatunda omwenge omuganda kati okwata awo n'ogenda ekizibu ojjaba okiraba kinene bulungi nnyo kya kiriko langi za kiragala ne coffee brown kiriko ekigambo Beaver Organic oba emabega bw'amasengere oba oyise muliri eri amasengere ekizimbe era oba okiraba ab'e Masaka abeerayo ab'e Mbarara abeerayo ab'e Lugazi abeera okulinaana Abusa Banka ab'e Kasana ab'e Luwero yonna abeerayo njagala okusaba mugende eyo ate era mube nga mumusinkana asobola okuba nga ate abajjanjaba ekyenjawulo kye balina bakozesa basawo bazungu basooka kwekebejja ne bazuula nti obadde okosa ku ddagala weriti kino kibadde kikuluma then nalyoka akuteeka ku ddagala eryaffe eryaba akulondeddewo bali aba akufumbidde nosobola okuba nga ate owona bulungi nnyo nyini ddala abalina emikolo oyagala katumu oyagala mwogezi oyagala mwogezi owaka oyagala mwogezi agenda oleeta abako oyagala juice omulungi ku mukolo oyagala music oyagala video njagala onkubire ku simu eri wakati awo tulabe engeri gye tugenda okuba nga tukolamu omukolo gwo abaana baawo bagenda kuwummula kati ekyali ebintu bya fees so temugamba mbu ate biki budde bwakola mikolo n'abasama batandise okuyiika Christmas baagala ogikwatira muno bakola mikolo so muntuukirire tusobole okuba nga tukola emikolo gyammwe gisobole okuba nga ate mubeera basanyufu era nga mubeera bulungi nnyo n'emikolo nga mukozesa abantu abatuufu abakola omukolo negunyuma kale katweyongereyo ne mayi olunaku olwaleero n'ensonga za Hajjati olwaleero nga ndabika nzize ku saidi ya Hajjati webiriifa abantu babalisa ddaka mu nguluze newankubadde nga ennaku ezo zonna eziyise mbadde ku saidi ya Hajji naye webukedde olwaleero nga kireka
Hajjati byannyonnyodde binnyingidde. Ngachi. Kansooke n'ekyo kyogambye nti minisita w'ekitiibwa Mwanyinaze yamugambye asooka aleete details ekyo nze sikirabamu nsonga. Hajjati yabadde ayina endangamuntu bagambye endangamuntu 2 oba amanya. Yagambye 2 bali bamugamba 3. Ekyo kya bulijjo mu Uganda okubeera nga yegwe Maitharamani Nansubuga ate the same time nobeera Maitharam Nansubuga Kimbawa kya bulijjo. Anti kyeŋŋamba ebyo babikola bulijjo oswearinga affidavit kati endagamuntu yesooka eriko erinnya lya Mai eriko erinnya lya Zuula n'omwami we onate gwe basibye. Endala eriko erinnya ly'omwami gwe yasookerako kuba naye yali amuwasiza mu alaali era amuwasiza mu butuufu. Kati ate najja n'afumbira ewoono muhiriza ali muhiriza something like that era nayo n'afuna ebiwandiiko era ebyo muhiriza so kyo kya bulijjo kitegeeza yali alina bubeezi yali alina kugenda kukola affidavit ne bakansolinga era yalayira era affidavit yagikola kyo sikirabamu bufere era ndowooza minisita Nakiwala ajja kuyambako awo ekyo kisobole okuba nga kigguka mangu. Omwami azze mu pyali nyali nvudde mu mutwe naye yagambye mu kulambulula kwe mukyala Hajjati Zuula agamba omwana wa Scorsese yali balina omutwala eweeru okumulabirira ebintu bye tubimanyi ffenna nti obagenda okutwavolinga onokuleka baka statement nti oyimiridde era ddala ogenda kukola kyo n'obusobozi obugenda okukola ekintu ekyo. So omuntu ono yali agenda omuyamba era alina okugattako erinnya ly'oyo omwami eryokusatu. Wakinnyonnyodde omuntu wenna bangi babikola ffenna abantu abasinga ebintu babikola bagamba oba ogenda kukola kino olina okukola kino kuba yali agezaako kutaasa bulamu bwa mwana we so akirambuludde bulungi. So eyo si nsonga abagamba nabadde ndaba ono omukazi ono ali awo saatera kwagala kumwogerako nnyo naye abadde ali mu kwatakinga omukyalo era abantu bakyabanyigiza nnyo omukyalo oyo bamutani fulubiki ali awo naye oyo sisobola kumuwa budde bwankunnyonnyola ku byabayogedde. Omukyala ali mu bulumi bw'abaana be oba mwana we kubanga obulumi bw'alina alina obulumi bw'omwana Scorsese 2 then alina obulumi bw'ono gwagamba nti yasobezebwako kati ate oli amutaddeko amutaddeko embeera owekiba Nakiwala bw'abadde interviewing oba bw'abadde ayogerezegana n'omukyala tamulaga bukambwe ayogera naye ng'omuntu kino kyajja kitata kino ate kiri ate oyo fulugundi nalyoka oli muyimba kuba kumekereza nga baleese n'omwana ate kati obuyambi babadde bagenda okuwa oli bwe bakwata waliwo ate video zendabye nga ate baleese ono yawa obujulizi nti bankaka ate kati gwasabira basari basabira oli stilo waliwo akatambi akalala nkalabe nga tujja kumpewo wano ate kati balinga abasetinzeeyo ono gwebabeera bawaki kati abayaye kubanga Hajjati Zuula si yazaala ono yayogera ate oli mutabani w'omukisa kulaba nti omwana we abeera mu mbeera ennungi era newekiba Nakiwala kyagezaako okulaba nti ono omwana aliini kweri gwe bali mu asooka ave mu public abeeko waateekebwa oba maybe bakansalazi oba abagabiza obuyambi bagire nga babeera naye so ekyo kyo kiri bwe kityo kati amaloboozi nja kujjamu kati ekyokubiri lwaki bukedde olwaleero nga nenga agenze ku side ya Hajjati Zuula babadde bajja boogera ebigambo bingi bukyanga tuwulira emboozi eno mukazi muyaye gye yasooka ofumbirwa yabbayo yakola kiki azenga bba azenga akola kino yayavuwaza omusajja we yayavuwaza kintu yayavuwaza mukasa yayavuwaza musoke yafuuse byakulanya kati nkimanyi bulungi mu bulamu obwa bulijjo nti buli omu wooli si wootandikidde olina gye wava era olina gye watandikira mu kutandika olina abantu bangi abazze batambula mu bulamu obwo either nga bakuyambye oba abamu nga gwobayambye mu mbeera eyo kakati Hajjati Zuula ku myaka gy'alina 40 tomusuubira kuba nti atandise na Hajji kisoboka okubeera nga gwotandise naye akugambye yafumbirwa n'emyaka 17 Hajji oli yasooka nebiganda ate yali atwaliriza abaana bana oyo Hajji yasooka ozaala mu bufumbo ye Amisi Kintu Amisi Kintu ne babeera bonna naye embeera neyakola ki embeera neegaana ng'era omuntu omulala yenna we bigaana abakazi tuwalabye nga baleka zikalina nga baleka beki ne batambula obulamu nga buganye mbadde mpuliriza Hajjati ng'ayogera ku oyo Hajji gwe bamulumiriza nti yamuzza mu kyalo ate ekirungi kya Hajjati nti ayogera awaana reference nti bwemba kyenjogera temukikkiriza mugende mubuuze gundi bwemba kyenjogera temukikkiriza mugende mubuuze gindi kati emboozi oyo mwami Kintu
azalira ddala omwana kubanga yazalira ddala ani Nisha yazalira ddala Nisha. However nti ate woyo taata woyo omwana bwe yavaayo yafumbirwako ewala n'azaalayo omwana omu n'azaalayo era agambye akagala abaami be basatu gwayisa ye Umaru Siddiiki naye muono taata w'abaana abana abantu gwe beesibyeko nti yakola ki nti yamwavuwaza yamubba n'amuteeka ku ziro. Omukazi awadde story ye kati ne Hajji waaba gyali n'abamanyi Hajji bajje batuwesole aba bagamba nti omukyalo nakola ki alimba omukazi ate neewunyeza Zuula kubanga mukazi mutetenkanye Mchala mukozi yasuubulanga emipiira n'atundanga emipiira era mu ezo stories ze no baba badde ayogera era ng'agamba kuba agambye ezo miliyoni akakaaga kwe boogerako oba wamba omwana ne bawaayo akakaaga ako nakagambye tazimanyi kyovala yaba kintu kyakirifayiringako nga bw'ogambye agambye wabanga lwo state oba obukakafu obulaga nti zaamuweebwa bakole ki babirage n'agamba ye badde nga beewula n'omwami w'essente Hajji amuweerako miliyoni 8 miliyoni 7 ezo zo tazeegaana abadde nga azimwewulako naye ye Hajji abadde nga amuwa buwi. Bwe nali wano mu programu yasooka nabagamba nti ebigambo Hajjati byayogera bimanga mwagala okukola okunoonyeza okufuna ekituufu mu bigambo byennyini byayogera mwe musobola okujja amazima ne bagamba bino byayogera yakuba essimu ku ssomero ne bagamba bagende bafuneko data y'essomero ne bagamba simanyi yatwala omwana mu ddwaliro bagende mu ddwaliro kati Hajjati azeemu n'agamba nti amaka ag'Emakindi ge bamugamba nti yagabba n'ebiringa ebyo omusajja yajja n'amugamba nti onanyini taka yatuguza ekyapala kya kine nayagala kugenda processing kyapa naffe atuweko ekyaffe tutunde ng'amaze okwawukana n'agenda mu Finance Trust Bank neyeewolera omusajja ono ssente ne baprocessing ebyapa ne babimala. Ekisinga okunnuma mu nsonga eyo Kimbowa nti ebintu ebivuddeyo ku sayidi ya Hajji bingi ate bisinga bikootana nnyo n'omusango oguliwo simanyi kikiri awo nti baleesa abooluganda abako ab'emikwano abali ku mbaga banatakuleetera bakirina service providers abali ku mbaga eyo kuba baleese buli omu kwati baleese maama jjajja kojja omuko buli omu yajja but ebisibu obukakafu bwe tuwa ne bannayuganda ne basuula enjuba Kimbowa okuwakanira omuntu kituufu obeerawo ne ka benefit of doubt n'ogamba naye kituufu ddala kyayogera n'oba nga olinamu akaganira ku muntu nze kati siyaganira nnyo omuntu nja ku example eyange nze njukira nga tukyali baana bato waliwo akagambo akakaali kakiikatiika ennyo ka agga baana wakakozesaako wakawulira akakosa bwali bw'abawala obwo kituufu ate wa mulembe gwo kati ama bajjukira akagambo agga kati omukyala yajja tatuzanya baana bato kati waliwo gwe nali ndi naye awo tuzanya kati ekigambo kyagenda kikwataganira omukyala temuzanya ekigambo nakyogera agga kati nga simanyi nawe kiggwayo nemanyi kigambo ki agga kati okuba nti mama wange yali ampakanira nnyo ndi baganda bange na buli omu bagamba oyo omwana musirise otaswetayomba takyogedde omukyala olweggulo ng'ajja ewaka agamba mama Hajjati mwalawo yanvumye oyo yakuvumye yasanga njuza bintu ze ndabuli ya mukataasa naye muguze kiwupo nga sikivaako ekigambo nga nakyogedde naye nga buli omu ampakanira nti sakoze ki sakyogedde kati omukyala agira yangambye mbwagamwa ningamba byo kigambo kiggwayo bwekyo mbwagamwa kati namugamba mama yamaafi yamugamba oyo si yakuvumye olabika ogamba mukulu we namugamba Hajjati abaana bomba manyi ono yakyogedde ndi mukataasa sivaamu nye muguze kiwapa wenkiddamu kati nsabirira gubagamba nti yavumya alemekola ki kujja mba ndi awo nga guse kati mukolera emikono bwenti ddayo wawa ewaka mukulu wange ye mulalu nnyo era yadinga nga ayombayomba kati nga teri amuwaka akola ki n'olopa kitunogamba nti yakikoze ng'omuwayiriza bagamba gwe wakikoze naye nga nze bampakanira nkiyeterengako kikusole ya Hajji nti bangi bagamba tasobola kola kino munanga aweredde abaana b'omukazi Hajji akoze bwati ne bwati Hajji akoze bwati ne bwati osobola omuwakanya nitoliwakanyanga nnyo omuntu kola ki kwemalayo sisita wange yajja mama n'amugamba nze abaana bageze mbazaala mbamanyi buli mumanyi kyasobola okukola otasobola kuvuma oli ye yakuvumye ekyanya sisita wange we yajja mukazi ze yamanyi ye abeera mu bizibu era yasirika ne bamutwala naye ng'asiise naye nga mukoze bwenti ddayo so towakaniranga muntu kwemala kwa mwalo benda bawakana abafiirawo tetugamba nti Hajji yakwata ne tetuwakana kola ki kuteekawo mukono nti nsobola okusawa mukono tasobola kola ki ate nga bw'oyogedde nti abantu bonna bali mu kuvaayo ku side ya Hajji basinga baleeta stories za blackmailinga
ate ekiri ku Hajjati nti yajja na facts kyekyo kati Hajjati walinga wagenda okubanga abawangulira bano abavuddeyo ku side za Hajji bajja n'ebintu byakuwaayiriza yakola kino egindi yakola bwati egindi ebyo ne bwe yanyiiza edda ebyali ebyedda tetuliko kulaba mazima musango guno si biki Hajjati bye yakola. Hajjati bw'aba avuddeyo ebibye annyonnyola n'akutirako ne reference annyonnyola naga nti genda obuuze Nabugabo genda ononye Hajji gundi Nabugabo genda ononye chairman w'okukyalo egindi genda ononye kugamba nti niro kakasa kikinawandi ebigambo byayogera passport zange genda obuuze kino bwe kiti kati waliwo mpulidde waliwo seekaani bano baseeka abaagala ennyo abanoonya relevance abaagala okubeera ennyo ku TikTok okwo tulinako baseeka bangi aliwo seeka oyo ye naye yavayo ne yeetemanga Hajjati ne Hajji bwe bamusinkana Hajjati agaye naye badda nze olwali okutegeera nti nno Hajji yakozesa omwana wange nagenda ku poliisi ekajjansi ne muwabira ne bajja ne bamukwata kati waseeka nagenda yodde seeka oyo ali ku social media okuseekaani kyeyune ali awo ayagala nnyo bangi bamaseeka abadde kubantu bagenza bagamba kati bakikuba ku sayidi ya ddiini naye guno omusango tukize katugaane tekiri nti olwokuba nti nno gwagudde ku basiraamu tetujja kugamba nti nno oba gwagudde kati baseeka basinga bafuba kulwanyisa ekyo mbu kyagudde ku busiraamu okubikkirira tukijjewo amazima gabeere mazima niwe yali badde mu katuliki wa protestant ng'akoze omusango kati bakati biki bonna bali bagamba kati bina bigenda fuuka nga bya ddiini tutuuse omulamuzi tugambe nti ajja kuba musiraamu basi musiraamu asalole okuba nti nsaba ngeri ya ddiini abaleeta kaadi y'eddiini abo tubaveeko abo bafu abali mukozesa kaadi y'eddiini abo bali mu byabwe kuba Hajjati alina bwatuse n'agamba naye mmwe temulowooza nti mmwe musinga obusiraamu si mmweta obusiraamu kuno yekyayira si mmweta obusiraamu kuno si mu basiraamu nnyo naye nze mbadde nkyakugira ensonga lwaki nti ntunulidde ebintu bya Hajjati bijja ne proof nembyekenneenya bulungi nti waliwo audio efuluma ziringa bbiri naye waliwo audio Hajjati nga ayogezeganya ne Hajji mpitirivu nnyo eza tujja nasinza okuteekako ennyo essira Hajjati ng'abuuza Hajji n'onkola ekintu kino ku bakazi bonna abali mu nsi n'onkola kino nenninda mpulira response ya Hajji ng'agamba nsonyiwa oba saakikola ekyo tekyalimu Hajjati n'amugamba tugende tukole DNA kubanga kati tekinologi waali bw'oba webaka ku muntu bagenda ne bakuggyako onkwaso ne bakebera n'oli omuntu ne bakizuula Hajji n'atakola ki awoza kimu jangu twogere kwegamba muwuliza newano namukakasa mu audio ze bali yamugambira nti nakugamba nga va ku njaga olabye ebintu kye bikuleetedde abo ababadde nga babikusombera olabye ebidagadagala kye bikuleetedde tewali walagira nti yeegaana nti kyokisakola ki kuba nakimugambye ddala Hajjati nti ekyo kikuviiriddeko n'okujja ohwere nga webaka ku mwana wange nga nemugi mulimu omwana owuwa omukulu lwaki era wajjanganga ku wange era olaba tibogera kati omuntu gw'owaayiriza toyinza mulumiriza ebyo ate naye akuddamu nga naye akuddamu awo emboozi nga bwe mmanyi muba muwanyisiganya ebigambo era naye aba ayogera kati watuukira ogamba ekyo nti noleka omwana wo n'ojja ku wange musenzi kitegeeza naawe osobola okwewozaako nga munyumya naye Hajjati si kituufu Hajjati saakikola kubanga oli bali bagamba leka Hajji yali yeetondera kintu kirala this time round ndoza omukazi nagamba kati kambite mumanyi kiki yalikola ki yeetondera era mu conversation eyo owulira ddala ng'ayogera nti ng'onamukuba point lwaki wajja ku mwana wange enjagala bakyekutuusizaako onamugafuba mugamba ki ebintu bikakane addition ku ekyo abafamire ya Hajji kuba awo we bayogera ne ku nsonga z'ennyumba nti aweeyo ennyumba noono omwana gwe baakolako ensobi bamu miliyoni oba 2 abeeko Hajjati modi ye n'agamba nze tolina kyoyinza kumpa kisobola kunkompasetinga ku bulumi bwa mwana wange omwana wange omanyi gwe nnina yekka omulamu kati Hajjati ayinza kukola statement bwetyo nga tagigamba muntu mulala naye ng'agigamba yennyini yakola omusango amuwaayiriza oba ng'alimba so ekiyinza maybe okulema Hajjati okufuna kuweninga keesi eno bwe bujulizi obw'obusobo kubanga kati awo okusobya kuli mu bigambo wakati w'abaana abaalaba ate abaana enkya ne bakyuka nti kati audio zino ze nga bannamateeka zigenda kuba zibayambako conversation yaabwe yali wakati awo Hajji ne DNA gye boogeddeko ebanga ekyasooka anti kati ebisoboka naye kati ng'omanyi bagamba Hajji afumiza ssente nnyingi nnyo kisoboka ne bigenda paka eri
neri ngomanyira munenge batu bagamba sinza agamba tingomanyi Uganda ya feno western tebikimu otusobola DNA esobola kubange badde ntuufu nekyuka bazikyusa n'omulamuzi basobola omugere bati nekyuka naye nga amazima omukyalo yajatuka yeetamwe n'omuletera ogamba nti kanette omanyi kubanga oli ku mazima gonna ogalaze ogamazeeyo okitegeera otuse mu case bagamba kati juwiningire na wano wesanga abantu committed suicide kubanga ekibeera mu case ezo kati case ya Hajjati ogiraba era Hajjati guma kati case ya Hajjati kyali case ya Hajjati kati eri government versus Hajji kati Hajjati abafuuse mujulizi wokubiri okuyamba ku government okutuusa kyekola ki kati DPP yabeera n'obuvunanyizibwa bwa case eyo kati naye omanyi ebintu bya government DPP waddembe kese eyo gisuula DPP waddembe kese eyo gisamoninga neyongerayo mu kooti newulirizibwa n'ebiringa ebyo kati mu bino byonna Hajjati kyalina maybe okulemerako cause alina pressure ya social media abamukuba bali mumukubira ku social media abayinko kye baali bamutegeddeko buli omu akyogera abalimba cause nawuddeko waliwo group endala gye nawuddenga nti tukyalidde Hajji Hajji atugambye yakomayo Sudani yasanga Hajjati taliiwo Hajjati mbunga yagenze n'omusajja asula ewaka kati era naledera obulimba obuli mu kino amaka gaboogerako nze nkimanyi bulungi psychologically Hajjati nga waka waali mu nyumba mulimu omwana emyaka 18 mulimu 16 mulimu ow'omwenda n'abaddakaawo Hajjati ayinza kuba musiru nnyo okweta musajja mu nju kale simanyi bugezi bwe bwenkana naye tayinza kubeera musiru kyenkaniddawo kuleeta musajja n'asulawo nga Hajji mbutaliimu bano abagenze mu komera bebagamba waliwo ekiguruupu ekyaba bloggers anti abamu bagambye waliwo nakubira simu nagamba manange eno batugaye waliyo akasente kati ayo kabuli awaga tetwagala sente netunoonya mazima era tujja baleetera Hajjati manye tugenda munoonyako Hajjati tutuule kuba omuntu alina source no wa Hajji kwalo n'aba Hajji abadde bankubirako oba kino mujja binaku olwaleero mbasambuddemu munkubireko essimu ezakubwa wiiki eri bambi zaali nnyingi nagezako nzemu bakubye ne nkyabuliddwa ngera nga muli ku side ya Hajji namugezako kubakubye muŋŋamba naye wata bamwe nabayita nti mujja ku office simala tumwagala kujja ku office mu bitiibwa ebingi nange sijja balabira gye mwagala kundabira wabula omuntu nga alina obukakafu eno UBC TV ya ggwanga eno Star TV ojja kujja obuuze abakola Sevaso ojja kubuuza Queen Mother bajja kuntuusaako naye sina muntu gwe ngenda kulabira bweru olw'ensonga nti ekintu ekibanga kilambulukufu siraba nsonga lwaki oba tutwagala tukyogere mu bulambulukufu bwakyo so kyonna Mukama kyanaaba aleese oba okunaba kusaliddwawo singa tuyambibwa nti bisalibwawo mu butuufu naye nga mu kaseera kano ekikyasinza okuba nga paati nnene eraga nti obujulizi Hajjati yayina obulaga nti ekikola kiri kyakolebwa ekkomera si lyangu si ddungi nange siragaliza Hajji naye kyalidako ku muntu ali eruzira butuuka eruzira naye mwennyini ageza okulaba omuntu obulira ng'olwadde embeera yeekyuka naye saasira omuntu abeera ali mu kkomera tetukwagaliza kkomera naye ne Hajjati wabanga alimba naye ajja digenda mu aliwulire ekituufu kya byonna mazima kuvaayo mbadde nkyakunnyonnyola nti bw'otunuulira kati omusango guno bagutadde mu mawulire kati balinga abatunda omutunde waliwo ekiguruupu ky'aba bloggers kye nalabye abeefuula mbu bagenze ne bakyalira Hajji era mbu Hajji byebino ebigambo byabagambye mbu yakomawo Sudan nasanga Hajjati taliiwo Hajjati mbu abaana ne bamugamba Hajjati agenze n'omusajja ono abeera asula wano nga toliiwo ekyo nga ndaba kya bulimba mbwani n'amalera weeks endala 2 nga tanaba kubanga akola ki ng'akomawo sisuubira nti Hajjati asobola okukola ekintu ekifaanaganako bwe kityo mulimu n'abaana ba Hajjati batazaala mulimu abaana ba Hajji abasobola okuloopa Hajjati mulimu n'ababe bennyini bakwatibwako ensonyi kubanga ennyumba bwe beerimu abaana mulimu omuntu w'emyaka 18 olina ebintu by'otakyasobola kukolera waka by'otasobola kukolera olaba obeera kati wabeera tata wabe mwennyini obeera mu baana bo naddala abakyala osobola obeera mu baana bo babbebi myaka 1, 2, 3 nange osobola okuyita waawo nga toyambadde nakaleega naye we batandika okuweza myaka 10 oba owulira nga obaswaliramu kati kyasobola kuyitawo mingi so katosobola kungamba mbu Hajjati abadde asobola okuleeta omusajja mu nju n'asulawo ewiiki kati baagala okugamba osanga ono gwe yaleeta ye yakwata kati bali mu kudrivinga kyabwenzi mbu Hajjati mwenzi ensonga eno si ya bwenzi Hajjati babadde n'abasajja 10 era nga ewatandise nti
omuntu buli muntu abeera n'ebyayitaabi oba badde n'abasajja 10 oba 2 oba 3 mwe babadde nabo bonna tewali yakola kikolono kyakoze oba badde tetwagala byayita bya Abudu tetwagala byayita bya Hajji tetwagala byayita bya Hajji lwa nsonga tebina biconnectingira ku musango guno singa batugamba nti nno oli yamukwatisa kale balireetinga ko nti omusajja ono yamukwatisa gye yasooka yamugamba yakwata omwana oba n'owokubiri naye n'akwata omwana but this time round tekirina we kiconnectingira na kintu kiri mu musango guno yensonga ali tugamba nti ebyayitaabye ebitalireetinga na musango kubanga waliwo ne first wife yajja bagira story y'omukyala nambeemu natunuulira emboozi paka bwe yagwa nga nnoonya bwe kino gye kiggwera naye ng'anyumya bulubi we yayitamu we bamubonyabonya nga bawasizza ono batuleetedde abantu nga tebali tolaba we batugattirako ku musango guno olaba anyumya bulumi bwe twatandika ne Hajji twali naye kati n'ekira kinyagala okusaba kesi bagisamoninga oba ejja mu kooti ewulirizibwe bagambye nga 3 kuba kati simanyi aliwa ali Kigo yagenda ati Ekigo Ekigo olwamujja nti kati Hajjati kasa yavaayo yali akyali Katwe olwo Hajjati alaba bimutabuseeko ono bagenda mufulumya bawadde emyezi 15 si bigambo byange bigambo bya Hajjati kati awo Hajjati kwe kuvawo n'akuba omulanga ngala musa kugenda kufiira ku poliisi y'e Katwe kwe kujja n'akuba omulanga bakuba omulanga poliisi n'ekiyingiramu mangu wakyali kisaasaanye ne bamujja waawo ne bamwongera Ekigo ng'ani amusalidde ogenda Ekigo era abapoliisi kuba omugundi yayogera agira poliisi yani yayogera kuba katambi kafuluma ng'alaga nti omusibe bamutransferize from Katwe bamututte Kigo nga bakola okunoonyereza Ekigo si komera komera nga olaba badde ndowooza nti omuntu abeera Ekigo abeera alina kubanga ayiseko mu kooti either nemulimandinga oba nebeera ng'aliko anti kati ono omusango gwaliko gwa naggomola bamuyisako mu kooti ne bamulimandinga bagenda kikola nga 3 n'okusinziira ku keesi ye kooti yagulu yeguwuliriza eriyo emisango nga gisobola okuwulirizibwa kootini ya wansi waliwo obufere bungi mu musango ogwo n'engeri gye gwatwalibwa paka eyo omuntu oyo aba alina kusooka kuyita mu kooti either nemusindika mu musango nga omulamuzi tali maybe si yatuukiridde okuguwuliriza nga musango munene omulamuzi kyakola agamba nti genda Ekigo bagenda luzira ku rimandi olikomawo ngenda kuzimwazi era ali ku rimandi maybe nga waliwo kooti yatula ya speed nemusalira oba nemusindika ku rimandi so ndowooza ekyo kikolebwe bino byonna biveewo tuwulire kesi nga yo egenda okubanga ewulirizibwa because kati ebiri mu kwogerwa essaawa zino biringa nga ebiadinga ku musango mu ngeri either mu ngeri eri negative oba mu ngeri eri positive Hajjati yalinzo akyayimiridde ku mazima ge yayimirako kuva we yatandikira akyagaliko naye ate abamudiscouraginga bangi abaleeta ate ebyo story ezo bangi kwegamba nti naye ajja tuuka essaawa yeetamwaga oba bamuteba mbonebonobulamu anti balo kyebafuba okukola kati sibayinza okuba nga kyebafuba naye nze ndowooza bagambye 3 nga 3 okay kati katulinde nga 3 naye kati wakati then Hajjati akuŋŋaanyizwa obujulizi obumalawo kutuusa nga 3 because obujulizi obuli mu keesi eyo obujulizi obuli mu ekyo bagenda kuleeta jjukira kati already bano abaana ba witness abasooseewo bano ababikkiriza kati anyway abaana babateeka mu dairema kuba kati ono omwana yasooka okugamba nti nno nabyogera yabyogera ate agenda amala nti Hajjati yatukaka kati awo ndabira ddala nga Hajjati alina ayinza okumisinga omusango guno oba ayinza okuluzinga omusango guno tajja kugira mazima ekikoose eri abantu abasingisa omusango nga si badde balina okugusinga naye okusinza ku audio zaabwe ne Hajji kuba aliwo leero abatadde ku audio ezimu eza Hajji kooti enewuliza audio kubanga obukakafu bwonna babiwuliriza anti audio ezo obuzibu bwazo bajja gamba tetukakasa authenticity yazo bazifuna of course gundi oba Airtel oba MTN gundi gye ziva bibaayo agamala obuzi bikimu kibeerayo tebajja gambira era tebajja sinzira ku masembo gaabwe gano bajja gamba katwata agamala obuzi gano ono bayogera mu South West bayogera batya from the source tebajja depending nnyo kuzina ezaabwe so bajja kifuna from the source ddala baako bayogerezaganya ku South West era bayogera biki audio zibaayo ekyo kigenda okuba kubimu byensu bigenda okubanga bitaasani Hajjati kuona omwana wanagamba nti bankaka yes bakaka wano bigambo ojja kyogera naye enjogerezeganya zaabwe nga bano abakulu
bo yali etya okusooka omutwala mu kooti mu poliisi ekajjansi lwaki bakkiriza bamusibe ebyo byonna byakola ki byaliwo kooti bali musibe kumala wiiki genda mu yakubiri nga ne poliisi nakyezudde ripooti okusooka yavaayo ngera ddala omwana bakoze ki bamukutte kuba tekiwakanya omwana mukwate ate nga yakozesebwa omuntu omukulu kati ku ssaawa eno kyegenda okufindinga out nkwaso ezo kati bagambye bazeewo ekyenkwaso kati ate waliwo ekiri ekikuusu kyembadde nkugamba ekyaba bloggers nabo abakivuga nga bakivugira mu side eri bwe bagenze mu kkomera okusinkana Hajji nti bavuddeyo n'ekigamba nti omuwala kituufu basanze nga yakozesebwa naye nti yakozesebwa muntu nga yakozesebwa kati bo mbu bwe yagenda e Mexico omwana omuwala baali bagezako omusomosa bamutwale ku Bulaaya mbu bayita Mexico batuuka e Mexico ezo dola akakaaga we kajjira weewo mbu omuntu yawamba by the way nti omuntu yawamba omwana oyo yono abadde mbu asula mu nnyumba ne Hajjati nga muwamba ku kigaako gya ssente ati yawamba but ndowooza nga omanyi muwoba wona opanga ebintu byogenda ebweru ne mala n'olemererwa bano we bakomyawo kuno bwe bwe batwe bakigira nti ng'omwala ali Mexico abantu be yalimu be baamukozesa mbu ate nga si muntu bo abantu bali Mexico zaali ensolo mbu kirowoozebwa okuba nga baakozesa bino ebintu ennaku zino ebiriwo abawala bye bakozesa bino ebiri artificial ebyo ebiri artificial ebyefaananyiriza ekikula ky'omusajja ebyo mbu bayinza okuba nga kakate bagamba ate nga bafuniramu wa anti kati ekyo era ali ne looya we bye bakyogedde mbu nga bakigamba abo abavubuka ababaddeyo abamawulire ba bloggers nabudde n'omwana gwe nawulidde akyogerako oyo babita ndowooza namukasa kati abo balina nayo waliwo narrative eyo mbu yakozesebwa naye ate si muntu kati bali mu kukyusa nti si muntu yamukozesa kati bisole bijja nga bikyukakyuka anti bibaweddeko bwe nkugambire nti kati simanyi ba Hajjati kuba ate Hajjati ekyakakaaga munaku yakiganye kagamba si kituufu lwakuba kyatakalifayinza omuwala kituufu yagendako ebweru agambye yes nze kantu kemadde ndaba nga tunatera okujjano Hajjati agambye era passport zizo okukyuka bwezityo yali aprocesinga byatwala onaani omulwadde epoza ate omulwadde mulala kuwondo gwe bali batwala yes ekitakyogeddeeko aleka takyogeddeeko so kati njagala kumanya oyo omuwala kituufu yagenda kubanga kakakaaga agambye si kituufu era tewali muntu era mubanja dola kakaaga era Hajji tazisasulangako nga bwe baayogera bwe badde nga babejja babifumbafumba so katulinde kooti ng'etudde ndowooza Hajjati asitikinga ennyo ku ebyo ate n'ekirala kati waliwo obuzibu anyway ekyo ekya DNA simanyi bwe kikola abasawo bakikola okuzuula kuba kati biyinza okuba nga byadda omuwala nga bamusobyako dda kuba tebanna batubuulira kyaliwo bbanga ki bagamba kyaliwo mu May w'omwaka guno mu May kakati nakuba bano bagamba edda kati omuntu okyolo gamba oba like 2 years oba 3 years ago wakuba bakigamba omwana yasubwako ddededededede kuba wendenge gye bakidaddawaza nogamba yi n'ekirala maybe kyenjagala Hajjati atuproving eddala kituufu omwana ono ali 14 years kuba solo ezibali mu kunywa ziringa nga ezimutwala mu 19 years anti kyebagambye zimutwala mu bantu bakulu nate kisobola mutwala mu bantu bakulu lwaki obutunuulira emyaka egyo omwana wa senior 2 that is the age siwakana nti eriyo abaana ababa nga babuuka kiraasi yali agenda Mexico yali agenda kukola yali agenda wa muntu wa Hajjati gezimu ku nsonga lwaki Hajjati tugenda kubanga kubanga tosobola kusomesa mwana ali under age omutwala mu nsi y'ebweru nga si gwe muzadde we si gwe aliyo nti gwagenda osinkana si taata we si maama we balina arrangement ovalaba lwaki maama we of course yalimu naye nga waliwo ensonga zetwagala dye atulambulire bulungi era Hajjati naye saagala nnyo omutitenkanya okuba nga tubesingire ku bino byayogera mu mawulire era njasooka okumwebaza ennyo nti yasooka n'asirika ng'asoose n'aleeta tutatiza n'akibawa n'akola ki nokirungi aje tugenda kumukyaza wano PA we wabanga amulina yasooka n'amu amagezi amalungi asooka n'abasirikirira kati yagesobola ntuza nga kisusse najja clarifying which is good kuba yatuwa ate ekyawaawaza abantu abamu okukyuka nga nalula bakimba wono we yagambye nti kanzibe ku side eno however ffe tulina side
Jetulaba nti yeyina jetubeerako tulaba nti ate ekyuseemu Mubukire tokota asaidi nsasobola okubeerayo leero ate nekya agimuyiriza wana abalesa olw'okulonza n'okubanga okyuse nja kugendanga na bujulizi naye nze nja kubeera awo oba amazima wenja okubeerawo enza nedda nze kati amazima olwedde kuba kati nze naye nga Hajjati salamu alaikum sigala nga oli mukyala mugumu omanyi oba oli ku mazima banaye amazima ekindese ku saidi ya Hajjati abamukuba emisumaali basusse obungi ate nga tebalina bukakafu Hajjati agenda kukogga kali ekinsazeewo Hajjati ono mu budde mukomyewo bamugate ku nnamba kati yafunye ennamba nnya engeri gye tuli abaseva solo kati kugamba omwoyo gwe mbadde njala ngukakkanye abamulumba bangi eno mulamu wa mulumba eno n'abatalina makulu bagenda leeta bakiriina baleeta abasiimuula kubanga bapaledinza basose ku bapaledinga abaana nakalaba basenga ne bajja then basenga babiri omukowe ku saidi yeeri simanyi naali bayitirivu bamikwano baneiba yali ne best friend we gabakyawagana obwedda naye yavuddeyo yaliko mukwano gwange era ayogerako bwati kadi mu kino Hajji Hajjati alinganga alinga asigadde atya omusala wopuliriza ensonga n'obwegendereza mbeere nga muweza naye Hajjati njogola nange okusaba sigala wooli totamwatamwa statement tozikyusakyusa kiwayogera luli kyoboyogera leero kyoboyogera n'enkya bw'onooba nga bakuvuvubye buvuvubi kubanga ebyo tubimanyi mu kooti za Uganda ne bannamateeka ba Uganda balooya ye muntu gw'owa keesi yo n'agiraba nti ntuufu ate n'akonaivinga ne looya ow'essaidi zeeri olw'okuba eri bamugambye eri akasente gye kali kangi bw'onooba nga ddala kituufu era amazima gajja kuvaayo nga gwe mutuufu gajja kuvaayo era abo banaabavubu b'ebivubu tubiraba wano bulijjo nga oli ddala kituufu keesi yabaddeyo naye olw'engeri bawanvuyizaamu era tujja kubanga tukola ki tukitegeera wabula waliwo ekintu ekirala kinagala okuba nga njogerako ekintu kino kizze nnyo mu maka g'abagagga oba kizze nnyo mu bagagga ba Uganda simanyi ne mu nsi endala naye wano mu Uganda abantu baganye okufuna sente za halali fa abasiraamu tukiyita halali bafuna sente zaabwe nga balina bye bazigasseemu ebintu ebirala bingi ewange eyo gye mbeera waliwo abagenzi baafiira mu nnyanja nja boogerako kubanga baafa si mu bubi omwami yalina nyini lyato erya MV Tempura yafiira mujjukira akabenje k'eryato naye yaleka ekimotoka ku kkubo babitayita nebisika emmotoka Kakaria yali mpya nga nene bulungi nnyo etwala emmotoka nga 10 Kakaria ebadde ku kkubo awe waffe okumala emyaka kumpi emyaka omusajja na gy'amaze ng'afudde emmotoka yagaanirawo nga yagaana okugenda nga naye bagisika ne bagitwala etuuka eyo naye bagamba mu nziza eyo we mwanzijje ng'eyogera watuleke mtuganda bakolako research emmotoka ebaddewo ababeera Namugongo kyaliwo Ajjala kireka bagimanyi mbu yagamba bwali baakuze omwana we gwe yalekanga baby yalijja n'agijjawo kati babadenga mmotoka bagigezako n'ogyo buli kalooli lwaba buli Namugongo Uganda Matazi lwaba mayi obeera ozaalibwa emmotoka oleko badde ogimanyi ebadde esimbe wakati w'agyenda nekyaliwo Ajjala eyo emmotoka tevangawo kati yavuddewo bagiggyewo naye baamaze gitunda abafamire agenda yogerera eyo ndowooza kati byakakkanye niyo badde ogimanyi emmotoka yali yagana kituufu nga bwe bagezaako gisika egaana ne bayita akyokka nga ebadde ng'ekyalina mulungi emyaka yonna gyemaze bukyanga abantu bagwa mu nnyanja abo emipiira gyo gyonna nga mwegirina omukka naye emmotoka eyo gipaakinga ennaku 5 nga togivuga emipiira ziri bbiri n'endala yalemera ku luguudo awo ku kyegundi katoogo ekitabatya eyo kati mbadde nkulaga nti abantu bakola nnyo sente naye nga sente zaabwe za musaayi oba bakikonyeeko na gisagala nyo kiwuusa maaso siza alaali kati ekintu kya Hajji kino bwe kiba nga kituufu ayinza okuba nga teyakikola nga yalina byatuukiriza kisanze nnyo nga kikolebwa era abantu bakyogera byo babikolera ddala abantu kino sikirinako obukakafu naye bba abantu ebintu babikolera ddala bakazi basirikira bingi omukyala gwe twali tukola ku nsonga ziri za Seva Solo yali awangaalira ndowooza Kenya eyasanga bbaawe nga ali ku maama we amuzaalira ddala n'atya omukazi yawunga ne pressure nezemukuba n'ensi n'agivaamu yagamba Uganda yasanga bbaawe maama we nga bali mu kikolwa eky'omukwano kati ebintu ntu bwe bito mu famire gye biri abasajja abo balaba bagenda eyo mu byalo
ne bamugamba nti oba ekintu kye kyamugambye nti kyogenda okukola tufunireyo mwana embeerera otusaddaakire ne bavuga mpaka Kasebwembe ataddeko ebivuka bituuka ebyo bo bakufuna akaana kagenze ku luzzi katototo nga bakakuba mu motoka nga bakamuleetera nga akakozesa byakakozesa kati agimuyiriza tuwa buwindowooza yaffe tetulimu okukosa lya musango naye tuwa buwindowooza nti bwatyanga omusajja ono obugagga yebogerako alina byayingiramu obyamuleeta okuwalampa ekisenge ky'abaana paka ku muwala oyo n'akola byakola ng'alina byali aggusa alina saddaaka ze yali atuukiriza kubanga tubiwulidde nti gyebiri mu bantu era olaba eno point tujogeddeko abantu bagenda ogenda kubalaba mu comment section bagenda tukomentinga newagundi byaliyo newagundi gyekikola newagundi nakikola babikolera ddala n'abala babiraba ne basirika saddaaka twakola nina story gye twali tukola n'omugenzi Sobbi omugagga yagulawo ennyumba katooka awo n'agenda n'akaana bakajja Hoima Road story omwagiraba nnyo mawulire ne bakasalamu olulimi ne bakasula mu septic ne kamala okukola emikolo gye kaamukolera n'anoonya abantu basobola okujjayo omulambo bagutwale bagusuule n'afuna Sobbi tulya bingi nnyo abaana batana private parts ng'oli bamugamba twagala private parts za mwana muto tubirabye nnyo nga tunaba kugamba nti oba Hajji yali akubidde ekibanga kino kiba Hajji kyagamba Hajji alaga nti Hajji akubwa ekibanga era nga tatunabagamba nti kibanga Hajjati talina byabadde byawongo byakola bw'obadde omwetegereza bakazi bagomera bingi osanga ku kakyali kaffecce kama Hajjati nga lyessasa erikyasigadde mu kyemba ya Hajjati nagamba kale gansoboke wano bibatuma bulijjo kituufu sikiwakanya ekirala accident zino zosanga ku makubo ekiro omusajja ebintu bimugamba ntwagale ku musaayi oludde okutusaddaakira ng'agiwalabula n'afulumya emmotoka ekiro akusanga mukubo bano batamivu ntagala butagaze simanyi nze n'ogamba nange musajja emmotoka omuntu yamukimye eno yawooza motoka yawadde yabadde mabbali kali yabadde mabbali naye nga musajja yadde asaddaakira bintu bye n'amala okuyiwa omusaayi n'abigamba bajjajja mbawadde ebigambo byakimo kati Hajji oba yali atuukiriza ng'asaddaakira naye nga lwera abadde babyogera nti osanga mu comment section z'abantu abalala badde era bulabalabayoko nga bagamba Hajji era mu comment section z'abantu abalala nawuliddeyo nti nno mbwalina sabo simanyi mutuufu ate tekyogeddeko kati Hajji tugenda mukyaza wano tujja kukimubuuza tujja mukyaza naye ntwala omukisa gwange abantu bannayuganda ng'emuvuddeyo abangi bwe muti ku nsonga ya Hajji namu ne muddukira side ya Hajji because waffe tulina side nnyo because eriyo kasente Save so tuse programs ezenjawulo wano nnyingi ne programu zaffe ezaakagwa ng'ogyeko no wiiki ewedde gye tulaze ya Hajji naye wiiki eri yali yakagwa twalaga omwana nga mulwadde wa mutima ng'alina ebituli ebya bisatu ku mutima nga yeetaaga genda India kumulongoosa ate before that waliwo gwe naleeta nga yeetaaga miliyoni nnyabunyabu eziti ogenda babeere nga bazzayo omwana we ekyenda ate aba programu ezo osobola ogenda ku channel zaffe eza Save so taasa omwoyo oba Queen Mother Productions UG abantu abo gye bali sente zino obanga otadde ku maanyi mu bintu nga bino because abamu bajjukire wa Hajji because there is money nsaba n'abagagga abavuddeyo kino kyogera ndi serious nnyo nsaba n'abagagga abavuddeyo ne muyingira mu musango kuko ndaye abagagga bangi abavuddeyo katuwulirize musajja munnaffe katuwulirize musajja munnaffe tebawuliridde side wabula bagala tutaasa omusiraamu mbadde mbasaba nze wasaba so taasa omwoyo gotaasaki abaana bano nina abaana bambi sente zitotomoka nziraba nina abaana abeetaaga obuyambi mwenna abavaayo kuwolereza Hajji muwolereze nga mukozesa facts temuwolereza kuba nti musiga Hajjati obukyayi namwe abamulinako obuzibu Hajjati atulaze nti abadde mukyala mukozi okuva ebbanga lyonna n'abaana be abana atulaze nti yabadde abeerabirira omusajja oli yali just a sperm donor teyali father so kati ekyo nakyo kiri awo muyinza okumukuba naye bambi mumasooke mutegere kyayitamu omuntu alina abaana ba sickle cells nga babiri nze mmanyi kibayi nali ndabyeko ku ba sickle cell okubonaabona kwobeera mu buli mwezi oba ku kitanda oba mu ddwaliro ate jjukira bagamba oba kati byakyukamu edda abantu ba sickle cells tebaasuukanga myaka 24-25 ennaku zino basuuka ojjanjabeko n'amalira n'afa so kati Hajjati abasobola okuyimirako naye muyimirire naye abasobola okumuwa ku magezi mumwe ku magezi asobole okuba nga awangula omusango guno simanyi kituufu kyayagala mu keesi eno
kubanga bagezaako omuwa compensation omuwa ennyumba omuwa ssente n'abigaana era mu audio ziri ayogera agamba nze saagala bintu byo tolina kyoyinza kumpa kisobola kusangula bulumi bwewantuusizaako oba ayagala kubeera Hajji ng'ali mu luzira kye sitategeera era kye yagamba kyekyo of which ekyo ate mbadde nange sikyagala naye kati sikyasobola kukistopinga kubanga bwe banakizuula ng'omusango mutuufu awo tebaba kuteesa defilement oba rape tebakuteesa gavumenti omusango eguwambirawo omuntu neemukuba eruzira just nali ndowoozaamu abaana bano banaabirawo batya nga babuuza Hajjati mu bukulu taata waffe nti nze namusiba ate bali abeeri taata waffe nti nze namusiba then ono nti ate anti oli yamusobyako so singa kyali kisoboka Hajjati kale bina tubiyitamu mu nsi singa kyali kisoboka Hajji ne batamusiba naye ne baawukana ne kati kikyasobola kudda mabega Hajji tebandimusibye ne babaako engeri bakikwataganyaamu actually awe singa wakyaliwo omukisa omulala ogw'okufuluma ekkomera Hajji nga waliwo engeri y'okuteeseganyaamu nga gavumenti yabakkiriza kyessuubira nti gavumenti ena ekikkiriza omusango bwe gutyo nze nsaba Hajji ebintu bingi kubanga oyinza okusiba Hajji ate era God forbid naye omwana oyo ne waddamu era omulala amusobyako onoosiba abameka so bwe kiba nga waliwo engeri yonna Hajji basobola okumugya mu kkomera kubanga alina abaana abalala ate bangi nga omanyi abasiraamu baba n'abaana bangi n'abakyala bangi aveeyo mu kkomera naye mwe mwawukane nga bwe wayawukana n'abasajja abalala ojja kufunira ate omusajja asobola okuba nga akutegeera emyaka anasimingi ate ng'onyirira ng'olina ne ssente ate ne kimbo wajja nja kubudaabuda bwe kiba nga kyetaagisiza nja kubudaabuda naye nga ekikulu tusooke tulabe keesi neewunzikibwe abaana bano nze kyenjagala abaana bano babe taata waabwe abeerewo badde ndowooza ya Martin Chimbobwa biri badde byakusaagamu tuli ku show yaffe tabaga tugambe ate omusajja yekubira paasi ndokubadde kusaagamuko naye nga bwabagambye nti ensonga ya kooti yebirina ate gavumenti kati yeri musango ogwo yezine okusalawo ekituufu kyeki nze nno munnange nange ngamba bwe nti teri muntu asobola salira muntu musango singa abanga tagulina wabula wabanga ogumusalidde obanga dda kivuddeyo nti nno oli mukyamu osana n'obanga obonerezebwa omuntu n'afuna emirembe ngera wagambye n'abantu abala bwe nti bwe mugamba nti Hajji alina abaana bagenda kubeerawo batya nange bwe ngamba ne Hajjati alina abaana singa kino kimusukkako ne kimukubya pressure n'agenda n'aleka abaana be tuwulidde bunyo story ye buli omu agimanyi bulungi bataata abaasooka tebali mu picture y'abaana bano omukyalo ono yabalabiridde ate nga tunako n'abaana abasiko cells eriyo endwadde ezimu nga mu butuufu maama gwe osobola okubeerawo ku lw'omwana wo gwe gy'ogamba ng'era we yagamba mu program ze nti yava mu kukola n'asalawo abeere ewaka nga alabirira abaana kuba buli kaseera babeera balwala embadde etandika puroguramu eno omwana eyafudde ku Mbogo High yabadde mulwadde wa sickle cells yakoze bulungi nnyo ebibuuzo tabadde nakabonero konna kalaga nti mulwadde wabula olwamaze papers n'asimatuka n'agwa yafunye ataaka so ate nga badde akuze kumwana ali mu senior 4 16-17 years so omwana wa sickle cells obudde bwonna kabanga kalira kaba kakubembejja so nze nsaba omusango salibwe bulungi nnyo nti abagamba nti Hajji abaana banya n'abalabirira Hajji nalinako ab'eŋŋanda n'abantu ne bamaama b'abaana basobola okubeerawo ne balabirira abaana abo naye Hajji tusinga aba kimususseeko oba pressure ne zijja ne zimukuba n'afa abaana bano bagenda kubeerawo batya olwedde ne picture egenda kubezze nti ono yakola ki yali ayagala okusiba taata waffe bagenda kubanga babwogera obukyayi nsaba lemera ku mazima go Katonda yagenda okusalawo amazima tegeekweka ne Hajji wanabanga mukyamu Hajjati nange sikulinamu nsonyi kugamba nti naawe bakusibe kwezo ddambe gye zondoba okoze ki zondoba otadde ku mwami ono efamire aba tiimu pulya mulimu tiimu Hajji tiimu Hajjati ejja sigaza abaana abo tujja kubanga babateeka mitendera emituufu bajja kuba bamanyi bulungi nnyo nti maama ali luzira ate tulina abaana abasikoseo tujja nnoonya ebitongole teri muntu kubanga osiga muntu ko nja kumwerererako nja kusigazaako tulina ne Chimbobwa eno onootwala mukulu onootwala kuono wa Hajji oba kubali nja twala kubali abatalina taata olwedde onamaze omufuna osanga nange Queen Mother nja twala kukwabo abasikosero omu ngenda kubanga mwekutte nze abaana abo mba mbaagala nnyo abetaaga keya ey'amaanyi ezo keya nsobola ate njagala muwala
Programu yaffe bwettu weerabise. Nze love nyingi eri abaana abawala. Of course abasajja bulina nnyo love nyingi. Ne Hajji ne love nyingi ku baana bana ab'obuwala. Abawala tulina engeri gye tukwataganamu. Nkirabira ku bawala bange. Ekyo kituufu abaana abawala ne bataata baabwe connection ebeera y'amaanyi. Kati nze abasikosawo simanyi oba muwala oba mulenzi naye kwabo tujja kubanga Queen Mother mwera Hajjati ne gukusinga. Manya Queen Mother yagamba atwalako omwana omu wa Scorsese. Bajja batuwa. Kimbawa agenda kutwalako omu. Nga muwala kubali abaana bataata oli yasooka. Yaba Hajji bo bonna akasete batugambye gye kati Hajji ajja kubakomyewo. Ate Hajji agenda kubabwera. Ng'akomyewo. Kyonna kye bana basazeewo ffe tulina options zaabyo byonna. Hajji waagenda eri